abakulembeze b'ebibiina by'obufuzi ebiri wano ebivuganya n'oluvannyuma Honorable Kasolo atole essalaamu ayambire baminisita ba gavumenti. Buga Supreme Mufti Mama Nabagereka Katikkiro wa Buganda Balangira n'Abambejja baswaba mwena assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbuga mu bakulembeze ab'ebibiina mulimu muganda waffe Lord Mayor Elias Lukwago, era nga bamu ku banne mulimu Honorable Ssemujju Nganda, nkakasa waliwo n'abakulembeze abalala aba PFF. Mukama wange nange nazze ne gavumenti eya Uganda empya omwo nga mwe muli n'akulira Parliamentary Front Leader of Opposition Right Honorable Joel Ssenyonyi Muziranyonyi, mwe muli nandibadde nsooka omumyuka wange mu kitundu kino ekya Buganda Alhaji Muhammad Mwanga Kibumbi. Mukama wange nazze ne musajjawo Omunyolo David Lewis Rubongoya, Ssaabawandiisi w'ekibiina kyaffe, nazze ne muzzukulu wa Kayiira era mukulu wange Nyanzi Fred Sentamu. Mukama wange nazze ne ba MPs omuli Honorable Sewungu, omuli Honorable Kirumira ng'era oyo ye Imaamu wa Palamenti. Kansabe bayimirire bwenyanjula yatoola. Mukama wange mulimu Honorable Mulima Mayoni aw'Emukono, mulimu Honorable Abubakari Kawalya ow'Erubaga, mulimu Honorable Muwadanku Nyingi ngwe yankiikirira ow'Ekyadondo, mulimu Honorable Sekitoleko Robert, mulimu Honorable Kalwanga. Era Mukama wange kyetujje tufuneyo kirasitiponi oba kiyita Jaideni naye ng'amannya amatuufu ye Elias Nabukoola Luyimbazi ow'Ekawunti. Mukama wange ababaka bangi wali abali erudda eri nga mwe muli Honorable Nsanja, mwe muli Honorable Alan Sewanyana, nga mwe muli Honorable Nyeko Deriki, nga mwe muli Honorable David Senya, nga muli ne Honorable Balizo Nsubuga. Mulabye ayambadde enkofiira kulira nti alina n'ekifo ky'alamuza naye Mukama wange ensijja kendayo. Mwe muli Honorable Brenda Nabukenya, era ssebo mulimu Honorable Namugagoleti ow'Emawogola, Honorable Nalwima Betty Etho nga yatwala mu Nkiso, mwe muli Honorable Nantongo Fortunate ow'Ekyotera, mwe muli Honorable Alan Mayanja Sebonya, Honorable Kanike Evans, era Mukama wange mwe muli ne Honorable Shamim Malende bangi nnyo abalala sibalabye ne Mukama wange olw'obudde nsaba onzikirize nkomaawo neyanzanyo neyanzege. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jjajja Omulangira ate era tukyazizza wano kasozi kaffe kano Kibuli, mama waffe, mama wa Buganda
ate era ne Katikkiro wa Buganda, abagenyi ba Ssaabasajja Kabaka mwenna, bassebo ne bannyabo, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jjajja tulina Hajjati Misa Kabanda, minisita ow'ekibuga kino, kibuga Kampala, era tumwebaza nnyo okubeera wano naffe buli kaseera era n'engeri gy'akuttemu ensonga z'ekibuga. Ate era ne Dr. Jesse Muyingo, minisita waffe omukenkufu munnabyanjigiriza. Tulina abakiise abalala bangi bali enjajja nga bw'omukwasaganyizza wano, amannya esobola kuba nago naye nga gye bali. Mu bumpimpi jjajja nsaba okwegatta ku Namungi w'abantu bano bonna okuyozaayoza baffe n'Obuganda olw'emyaka gino 32 nga baffe ali ku Namulondo y'abajjajja be alamula Obuganda. Naye nga tukola kino era munzikirize neebaze nnyo abo bonna abatutuuzizza wano, abo abaakola kyonna ekisoboka okuzzaawo Obuganda. Gy'emyaka gino 32 tulina okujjukira twatandika ku myaka ki era baani abaakikola. Tuteekeddwa okujjukira abantu abo n'okubeebaza. Tusiima nnyo nnyini ddala Ssaabasajja